Seggona tebinagwa munywanyi wa Bobi Wine Magoola yali mu lwokaano n'aviira omukulu Mathias Walukaga wuuno ayimuse mu Busiro East. Sooka owuliremu kati nze gye nkunnyonnyole n'opo yandibanga akatego tebaakalaba ke yatega. Kubanga Walukaga yenze era mu kalulu kano tuli mu fena nandi Walukaga. Abantu ba Busiro East mbasaba ku mulundi guno mutunuulire abantu bonabona abakoze eki abesimbyewo naye musaba ajje anegatteko nze namugjeemu Seggona yajjeemu ani Walukaga. Seggona yabadde akozesa kasajja ke bakayita Kalimiro omumanyi bulungi Kalimiro wewakiso Kalimiro omanyidde emyaka 20 yabadde omuyambi wa Seggona era Seggona gwe yakozesa okujja yani Walukaga. Kaakati mu n'olw'ensonga eyo nze siina musango kukomawo kununula Busiro East tukwagala tadde okukanya ne muganda wange Walukaga era nakkiriza nti azze emabega wani wamakola era bw'otulira bakandideti abasigaddewo mu lwokaano luno Magoola yekka yewenkyukakyuka Magoola yekka yali ku saidi y'abantu Magoola yekka yali kuliyo opposition okusunsulamu bwe kwaliwo era n'empandiikira ekibiina nze n'enzikirizibwa ng'omu olw'ensonga ze nkunnyonnyodde nti waaliwo oluvuuvuumo olugamba nti Walukaga alabika talina biwandiiko naye mbagamba butya of course kye tulimu olwaleero singa bukeera ku makya nga Walukaga bamugjeemu NUP egenda kukola etya nayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina tuwuliziganya bulungi. Kibuuzo ekyo kyomboozezza lwaki najjanga independent. Secretary General Ruth Rubongwe abadde akomeera bonna ba independent naye okujjako Magoola background elite okusunsulamu bwe kwaliwo nze nagamba nti okusunsula okwo tekwali fair era n'empandiikira ekibiina nti okusunsula okwo tekwali fair. Nze n'enzikirizibwa ng'omu olw'ensonga ze nkunnyonnyodde nti waaliwo oluvuuvuumo olugamba nti Walukaga alabika talina biwandiiko naye mbagamba butya of course kye tulimu olwaleero singa bukeera ku makya nga Walukaga bamugjeemu NUP egenda kukola etya nayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina. Mwami Magoola ebyaddala alina byakoze ku ground ate nga musajja alinamu amasomero mu Busiro East n'ebintu ebyenjawulo n'ekibiina kya NUP abadde akisapootinga kati gwe olowooza NUP eddira ono jjukira mu race ye yawandika bwandisi bbaluwa naye teyajjonkera teyayogera na kigambo kyonna ate era abadde takuba kampeyini wonna olagamba nti guno omukisa asokozesa omwami ono njagala omwemu obudde olabe ddala oba asobola okubeera replacement era gwe olowooza Bobi Wine bamudde emabega. Tutambuze akalulu kano tukawangule bwe tugenda era ajja kutuuka eyo Walukaga mukwate kuki mukono kubanga Walukaga yenze era mu kalulu kano tuli mu fena nandi Walukaga. Abantu ba Busiro East mbasaba ku mulundi guno mutunuulire abantu bonabona abakoze eki abesimbyewo abantu abasinga abesimbyewo nga njogera kuona ombaka waffe aliyo abadde musajja mulimba musajja mukulupya musajja mukodo obubuuzo olwaleero obadde mu parliament emyaka 10 kiki kyogasse ku Busiro East constituency kiriyo era ne bwobubuuza ekibuuzo ekirala Busiro East constituency naye tamwogera kiki gyogibanja kiki kyewaleka emabega bana Busiro East bakole ki bakikuwe nakyo tasobola kukola ki naye olwaleero mbakakasa tutandise olugendo lwaffe si magendo olututusa muki abantu bonna ababaddemu n'okubuusabuusa nti sinakindi Magoola waliwo ababadde bagabungeesa nti Magoola alabika ne mukalu yakola ki okusirika kwange kwali very strategic kubanga nali mpadde Walukaga omukisa nga nzikiriza ebyo ekibiina bye kyaŋŋamba era bye twakkaanyaako nakyo nti Walukaga muleke era Walukaga neekola ki muleka naye olwaleero Seggona yabadde akozesa kasajja ke bakayita Kalimiro omumanyi bulungi Kalimiro wewakiso
Kalimiro mmanyidde emyaka amakumi ameka yabadde omuyambi wa Sseggona era Sseggona gwe yakozesezza okujja yani Walukaga. Kaakati mu n'olw'ensonga eyo nze siina musango kukomawo kununula Buso East. Tuli mu nsinga abantu bakwata omuntu n'amukuba emiggo gy'atasobola kuba nte. Omuntu attira omuntu n'amukuba emiggo n'amutulugunya olutulugunya lw'atasobola kutulugunya nsolo. Bamusokola amaaso bamusokola enjala. Omwami ne bamugweyo wansi yogera. Bakuyogera nga byagamba okwogera byayagala byolina okwogera. Gamba ng'omusajja akuli wansi akunyiga ng'ali byatasobola kunyiga mbuzi anyiga muntu. Bano ensobi yava ku bazadde abaatuzaalira emiswaswangule. Ekyamazima we bakutadde bayinza okubanga bye bagambye okukola ge mateeka g'ofiisi eyo gw'oli nsolo. Bagamba mukebe muntu munno osobola mukwata mu liiso. Musajja munno osobola mukwata wansi n'onyiga ng'oli muntu munne. N'okwata munno n'omumizi omusi n'omukuba amasasi mukuba bakulagidde gw'oli mukebe. Baana kiba otulekedde ne bano baana batadde ensi ku bunkenke. Baana be bayingira ekitundu ne Red Top ensi yonna n'esanyalala. Batuzaalira abaana batufukidde abaana. Tebalina kaabuntu ze bboto ziri eza maid. Bamusonseka maid. Bamusonseka nga busonsesi bicupa. Mata gennyini gwanyedde ga mbogo agamwadde maje. Kati sigala mu kuba akusaanyeewo. Muntu n'atomera omuntu ng'amulaba. Mbugenderevu. Nga nawe bakuzaala buzaazi ng'olinayo ne baganda bo nga watuuzibwa wakuzibwa oli mwaka obuntu ebyo osobola bikola atirisi omulimu tegu. Kaakati ng'embeera namwe bwe mugiraba nze Magoola nze ka candidate w'enkyukakyuka asigadde nze ka candidate aliwo nga ndi ku ludda lwa opposition entuufu. Olw'okaano luno lwe tulimu olwa Buso East constituency nja kukyogera mubaddemu abantu abali main oba major. Tubadde bameka? Bana. Tubadde bameka? Bana. Bw'ojjako Walukaga oyo omu n'ojjako Kimba kuba Kimba wa yero fero tetumwagalira dda tusobola kumuwa kati noleeta nze kati muyita omusajja omulabbayi Sseggona be basajja abazze ebbanga lyonna nga beekweka mu opposition ojjako abo abantu abasatu waba wasigaddewo omuntu atya era njagala kino okukiddamu okukinoganya ensi ekitegeere ne Buso East bakole ki Magoola wa nkyukakyuka Magoola wa NUP era ne banzikiza ati Magoola genda weesimbewo naye bw'omala okunominatinga sirika era ekyo kinakola ki kinakola ebiragiro byonna bye bampa nakuuma empisa era empisa nzikumye mpaka olwaddi lwaleero ozakuzemba waliwo omuntu alina kyabuuza oba tewali ekisinga obukulu Walukaga bamugyemu ku ballot paper takola ki taliiko. So bw'otunuulira abantu bonna abeesimbyewo mu Buso East constituency Magoola yekka yewa enkyukakyuka Magoola yekka yewa NUP era n'ekibiina kyamu encouraginze ajje aneesimbeko emabega tuwangule akalulu kano full stop tewali kirala era tujja kutambula ne Walukaga mu kalulu kano ng'anyimiridde mu mugongo nga nze nkulu nga furaga beera wa NUP. Akasembera ddala mu Uganda bona ku oluzungu ebibuuzo ebyo byokka bibiri ekisooka amannya gange nze Nakatudde Robina nga neddira Kobe mukama wange noonyeza akalulu nga mukama wange ensonga eyandeese yalese ekirabo kino ng'ekigendererwa kyo kyakugenda ku ntebe mu ntebe mukama wange nenkuwa ekirabo kino nga famire yange waliwo omwana wange
wange bamuyita Martin oyo mubazi ate ng'asoma yatudde siniafo n'abajja ekirabo kino n'agamba nkikuleetere buli w'olaga okuba kampeyini totula mu ntebe endala neyanziza Martin muŋŋambire ekirabo ky'amakoola kituuse era yonna yonna gy'eragenda okutandika n'olwaleero ereete Martin gy'apadde okusa kwange kugenda okutuukanako Parliament. akambe k'amaama kali luddawa bakawa omuntu akazeeye nsanyuse okubalaba nafe okusanga okusiŋŋaana amanya gange nga bulijjo Ssaalongo Emmanuel Magoola olukuŋŋaana luno olw'amawulire okusobola okwogera eri Bannabusiro n'eri eggwanga lyonna okutwalira awamu naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu kalulu kano ak'ekitundu kyaffe kino ekya Busiro East Constituency. Press conference eno ebadde supposed kubeera Kyengera nga ndi wamu ne muganda wange Mathias Walukagga mulumba dduka ekibabu naye we bukeeredde nantegeeza nti yakubiddwa pressure era tajja kusobola kubeera nange mu press conference eno naye naŋŋamba ngende mu maaso ate era njogere ebigambo bino mbitegeeze Bannabusiro mbitegeeze n'eggwanga ekiriwo mwakitegedde era nsooka okusaasira muganda wange Walukagga ng'ogyeko nti tuli mu kalulu kano naye nze ne Walukagga tetuli balabe era tubadde mu mbeera zonna tubadde twogerezeganya nga mpuliriza nga nange nkola ki mpuliriza bwe twatuuka mu kugaba kaadi ya NUP kaadi baagiwa muganda wange Walukagga naye wakati mu kumuwa kaadi eyo era ebigambo byali biyiteŋŋana nti Walukagga ayinza okuba talina buyigize bukola ki era bwe twali ku kitebe kyaffe kya NUP kitebe Kavule nenjogera ine mugamba Mr. Walukagga empapulo zirina nagamba empapula nkola ki zirina naye nengenda nenjogera n'abakulembeze b'ekibiina naye mbagamba watifu bwe tutuuka eyo nga Walukagga empapula takola ki naye mugamba omusajja oli yeesoma nti ye ajja kumujja kuba empapula takola ki zirina naye mbagamba nze munzikirize ngende nesimbewo nga independent seewaggula bwewagguzi nti neewagudde ku kibiina nti Magoola yeewagudde n'agenda ne yeesimbawo ki independent waaliwo okukkirizaganya wakati wa Magoola n'eki